omulungi atulaba osibye otya asfire nti osibye bulungi kubuuzaako siri mulala Luzison Pro era nga ku D3 Media Koli program ya Talkback Show tukomyewo nateera era nga ensonga nyingi nnyo zetugenda okukoonako ezairo nyingi muuko naye nga zonna tugenda kuba tuzikoonako mu mbeera gye tusobodde yonna so kasavu kagenda kuba kasavu kanyama era nga sikoze nzeko olunaku olwaleero nga bwe tulukikola bulijjo mwami gwendi naye olunaku olwaleero ndi ku mukono gwa right gwa left one agenda kuba yeyanjula gye muli bwe tugenda otambula nno ffenna era nga ogenda kuba otwotabuliro tugenda kuba tulina ensonga nyingi zetugenda okuttaanya okwogera ku bimu ebiri mu kutambula mu ggwanga n'ensonga endala nyingi nnyo nga bonaaba oziwulira budde buno ngenda kuba mpa munnanga akazindala asobole okuba nga yeyanjula gye muli Pwepono tujja kuba tutandikirawo oluvannyuma lw'okuba nga yeyanjula gye muli. Sebo, buuza ku batulaba. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mugamba muta mwenna abatulaba abatuwuliriza abalayikinga n'abafollowinga mwenna tuwaniriza amanya Kuzo Ranks nga bulijjo oba Isma Kuzo. Sisuka waawo. Amawulire nno tulina mangi taata we. Mwe tulina kanso nalukoola okubanga ekkooti yabaddeho kye yagambye era nga ensonga ezo bwe tuba bakuzitunulamu zisobola oba empanvu nnyo naye tugenda kuba nga tugendayo eyo ate nno twabadde tuli awo inspirational couple yaffe ate teyagize oyo gwogambye taata we yazakamaya naye tumwogerako twogera na Maya family asimayo kikya standing for now naye nga munaye be bati batukoze mayi munaye tubaddeko ne couple ezimu zetubadde nga tutunuulira zetwesiganga mundu mmenye nga ogamba ye naye wano ngange nja kujjawo omukwano ntegeeze Dubai nga olaba ogundi yakikola nokutugumira nnookwo munaye mawulire ge twayise mu wiiki eyo gye tukubya actually gye tulimu eno yennyini Aya guys nganye yegetomera bono ku nkondo nayo nno tujja kuba tusulayo omutwe Pwepono okubanga omukulu Nagudi jukira nti ali Uganda wali yakakaliriza emirimu ennaku zino tetumanyi program enajjazaako naye nga for now planning z'abadde alimu manyi mukyala mutambuze kyemanya abadde ayinaho waayiya walala okudda anytime soon nabwe tumumanyi owaayi tetumanyi naye era munaye ensi yagezaako tunaabiraba bulabi nga bituuse naye nga mu nteekateeka z'abadde ayina pulaani z'abadde agoba nazo okubanga zzaako twabadde yabadde ali awo ate naye ate omwami nga tebamuggyeeyo mwami alina ovaayo mu ggalare lwaki amukwena omwami afuuse omwami buli omusimaamu famire ebanja beewa abawaale babanja omwami omwami bamubanja biri awo sibitegeera actually ndowooza tutandikirawo wennyini nze ng'omuntu omu nabadde mpita ayita bintu byafuuse ebintu nno basoose nno kwa vidiyo mukwano oguli muli nga nti bakita kusinda mukwano kusinda laavu nga naye era oba muntu atera okuwakanya ebintu n'ogamba bamuwaayiriza kuno nga bikuggwako anti nga amaloboozi agavaayo nti waaye nkwagala nange nkwagala si content yaddala nti byaddala si content bwe bu vidiyo nno bwateereddwa kati nno bye biri ku mimwa gy'abantu embeera eyo yakusanzeewa munnaye nno nze sinaba laavu yaabwe nze mpulira ntalo naye laavu yaabwe sinnagiraba naye omuvubuka ayagala Nagudi aweza emyaka 18 yes amateeka gamukkiriza omusajja yenna bw'aweza emyaka 18 aba mukulu omuntu yenna asobola ogamba omukazi nti owaaye kino nakino nze naye mukwano gwange yali mukyala yangamba yo mwana yenna kasajja nayimirira n'amugamba nti kino taata we kyagala 18 ekijjeewa ani yakuwadde amawulire nti muto waliwo yagambye nti muto anti kati ate bwe tutandika omusongamu mwangambye nti famire yaabwe ebanja omwana ebanja mwana ki bowe bagambye omwana ava ajja Dubai waliwo omwana okujjako gwe bazaalawo obuzaala ebimu ku bibuuzo bana binadde ffenna abali wano tuli bantu baki twajja nnoonya ssente okitegeera ensobi omuvubuka gy'ayinza okuba gye yakolamu
ng'osolojera banga ensobi naye kuye kubudde bwe kiki ekiriwo naye obuzibu bwendaba yayagala mukadde okitegeera obeeriyo gye bamuzaalira taata we no mukazi ye mukulu obukulu bumuliwa naye maaso eyo gye bujja agenda tukaisera ayiika ekkoosi ate si sonya mama lususu obukulu bumuliwa nagudde bumuli buli wamu mukadde nagudde mukadde nnyo olaba nange omukadde era sisobola taata omukyala nanyirira byanjawulo okunyirira n'obukadde byanjawulo yatugamba emyaka juuzi awo emeka simayo baatulimba tugamba 38 38 aba mukadde omukazi w'emyaka 38 aba mukadde kubanga gwe balamu kati gwe simayo emyaka gyo nayo kyali mwana muto nze bonna abaana be nnakula nabo be nnasoma nabo bonna kati bawala bakadde myaka 38 37 35 bayise ekkoosi obukadde tata abaana mububalira wammwe nga babuseetinga sensantu tetwaseetinga bukadde naye bukweyoleka wasengeka myaka yakuva omuntu yenna kasooza emyaka aga oba ogoba buzeeyi kubanga nze kati bwe mbalaabalamu ku kyalo gye nnazaalibwa naliko nga ndi mwana netuka mu biseera nga ndi muvubuka kati bw'obalabalamu abasajja abakulu abaliko ku kyalo bwe bayitawo ffe babala abasajja kati ate abaliko ng'abasajja abakulu kati bakadde ozambulayo emyaka emikofuuka omukadde okuba omusajja kiba kiralamu era oba okaddiye kiba kiralamu ku ggwe mu ndowoozayo naye nekubuulire Brad waliwo time gy'otuka ekiseera koosi n'ayiika kyobalaba mu by'omupiira bweweza emyaka 35 oba ozeppye obaaga oba tokyasobola kuddukana mwana wa myaka 2 okategedde kati omukazi waweza emyaka 38 39 aba akuze kati gwe omuvubuka w'emyaka 25 bw'okuba omukazi we ng'oggyeko ebya ssente naye omukazi oyo jjukira atuka time n'akutama omukadde kuba jasona oba okyali naye abewaabwe abagamba nti omwana bamuleka asooka anyumirwa obulamu bw'ensi n'ensi bagitamufunza aye naye mukwano munaye tekuliko myaka mukwano tekuliko myaka naye olaba Brad omuntu ayagala muntu we mukwano gwe ya mutima nsonga za mutima tetulina buzibu tubalinze olaba beeyuziyuziza ebitogi nekyayi ewa gye mwabategekedde obbasa wano we bali twali tetwabalinda oda tebatuuseewo tetwatuuseewo abannika tonnabiwulira weebuzansi omukulu no bwate bwayogedde ng'ebigambo tonnabiwulira kinnika ate simanya bikizo era awo wetuli empale nagenda nazo tonnabiwulira ne wali wajja tuuka naye kati mu kaseera kano ke balina no problem banyomere life olina ensonga z'oyingizaawo ate kati obudde buno just gwe wali wakyaliibo toyagala mbagamba mazima kyali wadde kingana kwogera ku kibi nga nkiraba ekibi kirabibwa n'ekirungi kirabibwa bwe kiba nga kibi tekingana kukyogerako embwa bw'oli gisanga ne kapa oba bw'osanga embwa n'engwo manya tibasobola otambula bwe bati naye era mu maaso batuuka ne baawukana embwa neyawukana n'engwe mbonekamu nedda ssebo babadde bawamu ebbanga namala nga tukola nabo actually nze saakiraba saso aliko okunazinga mbeera yonna nze naye era nekanze nnyo okuwulira ebigambo byabadde bifuluma mu mukulu Rama nga ayogera ensonga ze ng'ate engeri gye yayogedde ng'omuntu agamba nti yali yabigumira dda nga asirika omuntu wagamba nambadde nsirise gundi yakwenze mukumakuma nti owaaye gundi tukanye tugire bizawulira gwe olaba obuzibu olina olinga musajja atakwanakwana omusajja atakwanakwana bwakwana agwa nnyo mu mukwano naye bamugamba omukazi gwoliko mukadde awo baalina siriimu tafaayo kati gwe ogwa nnyo amatu kati wagwa nnyo amatu bya bizinesi taata anti yes naye tewatandika ensobi tewaziraba ate zaali zinkwatako anti kati kyobola olunaku lumu nakugamba omusiru aba musiru ne bwomugamba nti tunabeeraga nazze naabi kati bino ebintu bino biri bwe biti olunaku lwojja okakasanga bakwabizza naawe nga bwe nabategesa anti abantu mwetetegula oyinza okoza nti obamanyi nnyo notandika obanyumiza ate kati ze munayini nejjute wano ogira oti nga tugambe alina ebifaananyi amabina nagundi yagakuba yagakwata vidiyo tewakana yagambye gwe nkumanyi nakwata vidiyo obujulizi bujja naye nga ki nnyo
Andi abasiru ababiri basisinkana mu nsi eno mutambulira ebyobusungu bibaawo actually ate nga obusungu buva ku nsonga nnyingi naye ebigambo ebyavudde mu Rama yasusiza yayogedde kingi Yes, alina obusungu olaba Rama naye waliwo byatandiyogedde Rama si busungu omuntu nga mwali baawamu musiru ate si kweyo yekka gwe Rama just tomulaba yoyo wa bulijjo kyogamba Rama si yoyo wa bulijjo Rama era nze tandisappointinga nga kukyayogera kyekyo kyemba musuubira kakati otaba na busungu oyo waatyo ze mbeera ze kati abe bajja ne bakonectinga ababiri kyomulaba mukabe yagaba abenzi ababiri basisinkana abasula ababiri bajja ne babeerako kowamu lumu bombi kyomulaba nekiba bagagujja bagidde omunafu azadde kaliira kale bajja ne bakonectinga ababiri ne batapinga bwambi bwe bati kati obusiru ne bugatta oshegeera kyomulaba ebyo byonna byowulira nabudira zino byebintu byabwe bogambye sebo anyway wiiki ebadde yansasagge nnyo okukamala actually twali tukyali kwaba ate actually biri bye byatandisi bye byasoose byazakamaya just nagenze nembaamu nembeera nti amanyi mbadde nga nzija mbeerawo mu bulamu bw'ensi buno naye nga bintu bingi nnyo byendabye nga naddala ensonga z'omukwano zino si nsonga nnyangu nnyo nti buli omu oba osobola oziggusa naye kyenzigize mu bulamu nga nze ebiseera byenzigenda sinario ezimu omukwano gw'otadde mu nkola eriwo obudde buno ya social media gyenandisi ya social media mbirabye nnyo nga bijja bimaliriza tebiba birungi era nga mu mbeera eyo kitera n'okubeera ne pressure ku muntu nti omeriza okoze ne decisions z'otandikoze olwa pressure ya social media bwekitegeera kati jjukira nti wabaddewo ensonga ezibadde nga emabegaawo wonna wonna nga abantu boogera Zakamaya nga yebamuwasa whereby kyeyavaayo n'akilarifyinga nti si kituufu nga yebalowooza nze okusookera ddala bwe nalabye kye nalabye nabadde ku Facebook bwe nalabye kye nalabye omukulu Zaaka namunenyezaamuko nti taata we newankubadde ebintu ebisinga bibaawo mu bulamu nti naye omukyala gw'olinamu omwana ekyokuvaayo n'apostinga nti bateŋŋanye ne bayita kikola maybe yandikikoze naye nga si kati kuba tomanyi omuntu nga mulina omwana ebintu byabagaana bizibu naddawe kijja nga mulina omwana mwe babiri tomanyi ale mugenda kuddamu kuba mulina omwana olwedde abagatta so oyinza okuba kipapira bulowooza kikomyawo naye omwana n'abagatta nga alina obwetaavu ye ng'omwana yeetaaga bazadde babiri ate weyabayi newankubadde nti kiba ki of course ekyawula abafumbo biba bingi actually taata we ndowooza wenkyogerako oli muntu mukulu ebintu ebisinga obirabye biba bingi ebyawula abafumbo naye era mu byonna nsubira ebisinga birina solutions era bimaliriza birina solutions bitono nnyo bitalina solutions actually byonna biba kine solution just ezimu ziba nkambwemu okuteekinga naye nze ekyokupostinga nti bateŋŋanye saakyagadde nze ng'omu simanyi gwe bw'olowooza naye njagala wonyini yonyini bw'oba otandikira mpe ndowoozayo ku nsonga ezo ebintu bya Zakamaya sijja kulowooza oba bituufu oba bikyamu kubanga Zakamaya sinze yamwasiza mukazi we okitegeera gwe tekyakusanyusiza nga gwe nisi gwe Zakamaya of course sinze buli muntu yabadde mpulira gye nafunye nti gwe giwulire ekikulumira eyo gw'omanyi n'ebizibu naye muleke era byannumidde eno naawe enkya tomwogerekera enkya tomwogerera ki okunona omukyala so mu mbeera eyo yonna omanyi abakyala bano tubaagala batuzaalira abaana kirungi nyina abaana babeezaalira kitegeera mukazi waakera omakya nanzaalira omwana
naye aba yeezaalidde omwana aba tazaalidde nze nzekka naye aba azadde omwana we. Omwana aba waffe bameka? 2. Abakazi abo abamu be baviirako obulamu bw'abasajja abamu okusiraana naddala abakazi be tuzaddemu abaana. Okitegeera mumbeera ki taata we? Mumbeera yogamba kuba mbalenga nyina enjogera gye njampulira mu mbeera bwezo gyogereddemu nti abakyala abamu waliwo enjogera eno egamba nti buli mukyala ajja n'emikisa gye. Era ndowooza omuntu wayogera bw'atyo abanga ategeeza ne mu eri engeri endala nti waliwo ajja nga talina mikisa. Ekyogezaako okutegeeza kisoboka naye nze njagala okulaga nti ffe bwe tuzaala mu bakazi ne tufaayo waliyo abasajja abafaayo n'abatafaayo. Kati nze sijja kwogera abatafaayo kubanga saagala kubamanya. Abatafa ku bakazi babazaddemu baki naye njogera ku basajja abafaayo eri abaana baabwe nti ogenda n'oyagala omukazi n'omuzaala omwana mu 2 3 oba ne pulaani zo n'ogamba ono omukazi gwe ngenda owangala naye abadan ebbanga lyonna forever. Era n'otandika okutematema na biki bye mulina okutambuliramu n'ogamba embeera ne mama w'abaana tuzadde abaana tuzimba ennyumba tukoze kino nakino njagala tuwangale tutwale ne ku bazzukulu. Byonna pulaani zo zibaawo ng'oyagala ati byonna bye wandisipeninze eri ng'olina bisipendingira mu famire yo. Okategedde kati omukazi ne mujja mufuna misunderstanding oluusi eva ku ffe oluusi eva ku bo naye kati eva ku ffe nayo mbi ne kanjogere ku eva ku bakazi kuba ze Zakamaya I don't know but kisoboka okuba nga Zaka ye mukyamu oba omukazi ye mukyamu naye nze ate nsuubira kisoboka okuba nga omukazi ye mukyamu. Omanyi abakazi bano bw'afunamu akakaaga mu 5 ebiseera ebisinga batandika otuula isaamu amaaso. Okitegeera nti bino ebintu by'ensi si by'ebyedda. Edda abasajja be babanga n'essente nga abakazi tebalina ki kubanga tebaakolanga. Ni kati ennaku zino ekituufu kiri nti Allah abakazi nabo yabatera baraka mu bizinesi zaabwe ate emikisa tegyenkanankana nti leero gw'oli mukazi wange nze bbaawe n'osobola okugenda n'okola n'ofuna essente ng'ate ofuna ku ssente zikola ki n'onsingako tekitegeeza nti naate otandike kummanyiira. Kitegeera oba kyentegeeza tekitegeeza so balina embeera gye batondawo etandika okulengeza oluusi abasajja. So oyinza okwekanga Zakamaya mukazi we kyesimanyi nze mu ndowooza yange bayinza oba tebayawukanye nga balina akabadi kaabwe bwe baba bayawukanye kibi but ngenda kunnyonnyola nti bano abakyala balina embeera oluusi gye batondawo olwakubanga nze ebbanga lyonna zize njogera ku bakazi nga nkugamba ffe Katonda bwe yali atutonda teyatuwa kuwulizirizibwa. Kutya taata kwotegera teri awuliriza musajja batono nnyo era naakakirabo omulundi gumu nga aji ati gweyagaa nti yakwata omwana kyesimanyi bayamukwata oba teyamukwata ng'abantu babuddeyo ne bayimirira wamu ne aji naye abasajja bangi abanyigirizibwa ng'abakyala baffe bennyini batunyigiriza ni nga tolinawo osobola kudduka mu ngeri ekyalibadde okuwuliriza bakujaji nga bujajinsi teri asobola kukata osologa nti mukazi yankubye ne bakuwuliriza osologa nti omukazi yanvumye ne bakuwuliriza buli bw'oyogera ekintu ekikunafuya ng'omusajja baba bakuyita musajja sajja talina makulu. So ng'omusajja asobola okuba omukazi oluye n'amutta. Okitegeera naye ebiseera ebisinga ogamba no ono maama w'abaana n'okkakkana kati ye nakukola buli kibi kyonna. Kati Zakamaya ffenna tubadde tumulaba ne mukazi we embeera gye babadde beeyisaamu. Siddama nti buno obufumbo bw'e Dubai bwe bukyamu waliwo n'osimaaligo suspect musiru talina na magezi yagenze n'agamba nti obufumbo bw'e Dubai abakazi ne Uganda twawukana nabo nga twabazaaliramu abaana e Uganda. Okitegedde ne wane Dubai ofuna omukazi ne mwawukana nga bwe yawukana n'omukazi e Uganda kubanga era bangi nnyo benjogera no bandaba nga tebalina bakazi babe bayawukana. Okitegeera so tetugamba nti obufumbo bw'e Dubai byonna bye bimu. Okitegeera Zakamaya yagala mukazi we ne batambula ne bazaala n'omwana. Okitegeera eno embeera yaguddewo etuuka ku buli muntu yali entuuseeko ejja tuuka n'okumala n'abalala okwategeera bulaadi. So kyendowooza nti Zakamaya ayinza oba mukyamu oba ng'omukazi mukyamu. Okitegeera so nti waliwo agamba Zakamaya lwa mikwano ninga ebbanga lyonna abaddenga najyo. Okitegeera naye omukazi ayinza okuba yennyini alina embeera endala gye yakoze eki gye yatoddewo naye okukera ku makya n'ovaayo n'ogaa kati nga Zaka yagambye nti omukazi twawukanye
yayogedde kyawulira ku mutima gwe yamuvumye nedda tiyamuvvodde kuno yagambye mama bana twakoze ki twayawudde okusinzira ku mukazi video zabadde ajja ateekayo nti video adajja ateeka nga video ziraga nti omukwano gwakoze ki gwaweddewo abakazi bamanyi bwe munyiiga n'atandika okukuba obuyimba n'akuyitako namala nakunaaba obuyimba katwala video za mukazi wa Zakamaya nze mbadde simumanyi nga muwulira buwulizi okitegeera Zakamaya akyali wange okitegeera ne mukazi nze mbadde simumanyi ne namulabidde mu bino Zakamaya mukazi we bayawukanye ekyo nze tekikola mawuye ku side yange actually omukyala avuddeyo nnyo mu mbeera bwe ziti like mu mbeera zino nga zituuseewa bangi abadde batamuwa budde actually ndoza tukitebute mbuma budde abadde bamubi badde bamumanyi nenga tebamuwa nnyo budde yes nze mbadde muwulira nenga siina budde mukati muwa bwaki mpozi emabega awo nga ebyaliwo ye ne Donasi nga beetwala na bino abantu we bamutegedde nnyo n'okumuwa nnyo obudde okubeera ku trend ebaddewo nga mu mbeera eyiseeko emabega awo na bino naye ate nno obudde buno wembanyi wakwogera to say the truth obudde buno omuntu yenna ayinza okujajinga for now byonna biri side ya Zaaka nti ekiriwo ekikonwako mbu ekyemikwano gyegimuwetoolodde wadde muntu wa shosho omuntu ali shosho bakiraba tebakyogera kyogere nti omuntu asobola ojajinga n'akitwaliramu naye n'akizingiramu n'akikiriza kuba emikwano alinako ku mikwano emyogeze nenga abadde awa mukazi olwisi nenga lewo okwogera tusobola kubimirwa awo n'ojaginga nti kyekyaviddeko ensonga eyo tosobola kuyoga ensonga nyingi ezawula abafumbo actually by the way obufumbo buno si bwe mukyangu obufumbo si mmere bintu bingi nnyo bantu baguma bugumi neyerekereza abafumbo bagumira bingi bamulaba n'afuluma abakazi bagumira bingi n'abasajja bagumira bingi so it's just a thing which is not an easy thing to run mu bulamu bw'ensi buno bwe tutambulamu challenges nyingi just oguma ng'omuntu n'olusi kikusukkako era yes tuzenga tubira bibaawo oluvannyuma lw'ebizibu bya bufumbo nga abantu baawukanye naye ate munaye bamala ne baddingana wabba enjogera eno nti abaagalana tosaayo kikyo ffe leero tulimanya bye bagenda kuddingana juzi wano njukira bulungi waliwo saga ya Barrister Timo gwe boogerako abasinga gwe bagamba mbu yavuddeko ensonga waliwo saga ya Barrister Timo ne Vibes Joy yabaga abaawukanye njimanyi nagira ekibadde kyawukana nnyo na kino ate bali bonna Zaaka yavayo n'apostinga nti nze ne Timo actually Timo yasooka n'agenda buli wamu n'agamba abaawukanye biki era bamala ebbanga tebakwatagana tebali bombi awo Timo yatandikira n'ebintu ebya presenting n'agamba ndowooza nga bw'onagamba nti omuntu njagala kukakasa naye ekyokola nkyoana kikusinga oba nkisobola bamaze ebbanga tebakwatagana awo project zibadde bakutteko bombi ne bazeesonyiwaawo luvannyuma nnyo nga tubalaba bazzeemu oba okitegeera nti embeera eyo buli omu yatuukawo n'agikkiriza kubanga yalaba bakakasa bava ne bakakasa nti kino kyekiriwo ne kati obudde buno bino byonna bituuseewo naye ekituufu kiri nti aboogera bonna twogere bitono sizina kye nkisobola kwogera ku bufumbo bwabo omuntu olaba abatalina mwana bye baddiŋŋana kubanga nze naye ate bano abalina omwana nze mbaagaliza kisinga actually nange nja kuyima wano eno mu mbeera yonna actually bwekibanga chance ezeewo ey'okuddamu okukwatagana tubaagaliza obulungi tetubagaliza bubi ekyo okuddakingana kwammwe oba okwawukana kwammwe si kusalawo kwaffe bya Mukama aye n'okwawukana kwa bulijjo bintu bya bulijjo bijjanga ne bibeerawo naye nga obulungi bw'omwana for now nti omwana abeetaaga tomanya Mukama alina engerayo Zaaka alina osagala ng'alabirira mutabani we guli musaayi of course naye nze nsubiramu era nabadde awo ne ŋŋamba nti Zaaka omuntu embeera y'okuba nti omwana ye omwana we asoose ebyaddala abasajja tuguma naye era ogumamu ennaku ziizo buwiiki omutima ne guluma Zaaka engeri gyekiri nti omwana we yano yabadde asoose essanyu ly'omwana asoose olimanyi taata we tukiyiseemukko tukimanyi
era oguma naye otuuka omutima ne gukulumiriza walayi nga wazitera nga ozanya n'omwana wo wali ne mugira ne mukola ne mutambuzaamuko ne munyumira oba kitegeera simayiro y'omwana yekukasuka ku mutima like oba kitegeera so ndemagaza kisinga actually mukama ababeere mu mbeera yonna nenga for now tatawe ensonga ezo zano zabaddewo nenga tugezeko kawalala kanso nalukoola ndabira ddala nga obuzibu bwolekedde nenga golowooza embeera eyo eriwo polisi wegano ekkooti wegano layiza kanso nalukoola ndabira ddala nga tugenda kwolekera obuzibu obw'amaanyi ensasagga obuvuyo obugenda okuvaamu abantu okufuna ebizibu like kufuna embeera etali nnyangu ku bulamu bwabwe kuba of course omuntu nga yali akalulu ne wabaawo ensasagga eguddewo nti kkooti eganya okulayiza ndabira ddala nga abantu engeri gye bali abakoowu n'okuba nti bakoowa ebintu by'obwabbira obululu kuba kati kibali ku mitima obudde buno nti olaba mwatubbira buli omu badde bajjanga babyogera mwatubba akalulu biki kale ate balaba nekino nga kiguddewo ndabira ddala ensasagga ey'amaanyi embeera eyo golabuuza egenda tulekawa nga munaganda egenda mulekawa naddala ekawempe ewantu waali wasinga okubeera obuzibu omwa gavumenti ya Museveni ono si nnyangu ngezi kyolina omanyi omusajja gwe tudiringa naye mugezi of course ekyo kitalikiwakana ewantu waali wagenda osinga okubeera obuzibu kati Museveni yayitawo obadde okimanyi ewa taatawe yakitegeera nti singa akalulu kano bakera kumakya ne bakalangirira nalukoola nti takalidde awe wali wagenda osinga okubeera endirimbo yemaana owategedde awe wali wagenda osinga okuba akazaala bulwa gwe kitwale nti kyogamba wano wanguwo wetulagawo kati gwe kitwale nti mukazi wo alina ensobi oba edda twakolanga ensobi nga tukyali bato twakomawo netulindiikiza obusungu ne bamala obbakkakkana katono omuyaayi ayinza okuba yabala n'agamba wookera ku makya n'ogamba nti omuyaayi talidde abantu jjukira bakavoolonda bakyalina obusungu bwabwe bagenda kutabuka kati asobola tulindiikirizaawo mpaka mu kkooti nebaguwoza bagenda okumala omusango ogwo guwoza nga tuyingidde 2026 tuli mu kampeyini za 2026 okimanyi nze nkuwanze bwensuubira nga bw'onaagamba nti ntadde wali kaddole kange kano buno butera okwekyusa nti omwana badde ankaabirira nikateeke wali kamubuzeebuze paka wanaafuna otulo yensonga eyo gy'ogamba olaba oyo muyaayi wali yakibala nti wano singa tugenda ku makya akalulu tukabbi naye singa tugenda ku makya ate kati netulangirira nti nalukoola talidde endirimbo egenda kubeerawo kati ate mu kkooti basobola okuwoza omusango ogwo okumala emyezi 8 nga bali kugwa kanso nalukoola nze nga bwendaba bwendowooza basobola okubawana abasajja batadde ku kiguumaaza owategedde nga bategeera wali nti wagenda beerawo ensasagge ne bagaka tugende mu kkooti tubeerewo mu kkooti bannaayeerere mudde mu kkooti mugende gwakuna gwakutano gwamukaga gwamusanvu nga tuyingidde kampeyini za 2026 ngolo kawempe eri ku kyolo weri omubaka ate tokirabangako ngaomubaka ewaffe bawaabira idiru bya ikisiki yawaabira kajimu bene kiwanuka yawaabira idiru bya ikisiki ne bawoza mpaka lwe bamugjayo idiru bya ikisiki ne baddamu ne balonda buto kati n'ono kisoboka ne batugira ogera oti nga tuyingidde akampeyini za 2026 kubanga wali wewali wagenda ova obuzibu kalwa nakimanyi wano obusungu buba butukoze eki lukakanye buba butukakkanya ayinza okuba atuwala tusala puresha okitegedde nagamba tobugujja naye nga ddala abirimu nga ddala yabirimu mwali ye yatwala omusango mu kkooti birabiryo yagamba ebyavudde mu kulonda byekampe saabimatidde siri mumativu nabyo era nalagira Museveni alagira ba DPC baabwe bekawempe babinoonyerezeeko okitegeera so omuyaaye mwali egosaaga n'omuyaaye oyo naye omuganda agamba ekikutte obudde kiri bita ebyobufuzi ndowooza
Lusoma luli tuyita lwa mathematics. Byakubala. Bintu bya gatta. Abala mbala. Boy buli. Na yibina gwera. Yeah man. Of course, ensonga ezo tuzikwase Katonda. Kubeera naffe tulina okwebereramu. Baba muganda agamba lubalembera. Obuzibu bwonna nga bugudde. Tugeze akakyakano kazze. Katonda agenda kuyamba naye akusanze weeyamba. Gye weeyambidde gy'akutaasiza. Sobola okwerekerera kwennyini, okubeeramu kwennyini nnyini. Kikulu. Lubalembera nga n'embiro kokoze ki? Otadde. Kakati nno ensonga endala by the way ebadde kutwa mu babiri amabegako awo. Kabaka yavaayo juuzi awo n'aba ng'ayogera waliwo mapu yafulumizibwa nga egambibwa nti empya mapu eya Uganda. Naye nga yalambika n'agamba bannaye Mukama Katonda tukolerewo. Yalambika n'agamba nti waki Obuganda baba babujja ku gundi ku mapu nga amawanga amalala gonna oba tugaite mawanga nti nga amawanga gonna amalala gonna kwegali Tooro Bukedi ki bonna nga kweri naye nga bw'oba otunudde ne weetegereza maapu yo ewali Buganda bajjawo ne bateekawo ekigambo nti Central Region nga twafuuka ddi Central Region naye nga amakulu ago bw'oba otunudde ekigambo ekyo makulu gayinza vaawo okubanga nti n'ekigambo Uganda kyennyini obira ddala nga nefuuka Uganda Uganda nedda tugenda mpola awo nnyini Central Region kiva mu kigambo Central si kyo lwaki Ankole tebateekawo West Region okumachingana lwaki Busoga tebateekawo Eastern Region lwaki bwetwagenda eri waggulu engulu babayita kati abakyoli balina bo bakitaddewo lwaki tebateekawo North Region kubanga bwetugamba nti Central Region kitegeeza bagambe bano abali mu Central bagambye ensobi eyakolebwa era Kabaka yabasaba n'abagamba batereeze badde batunule mu nsonga ezo ebanga nsobi batereeze ebbanga liise naye temagano era tuzze mu ne tufuna amawulire geegamu nga kigambibwa nti mapu ezibadde zigenda zigabibwa mu maofiisi Judy Mbabali yazigobye Masaka bazigabye abaana mu ssomero n'agamba no ne waffe Masaka no nabange enkola ebadde ebeeyolekedde kusomesa baana kuddamu kuyiga kuba mapu opya eya Uganda omutali Buganda kubanga labayo ekigambo Uganda kyava mu kigambo Buganda okategedde okufuuka Uganda okigaane okikkirize kati gwe nkubuuza bwe babanga ekigambo Uganda kyava mu Buganda kyajja kitya kuba omugezi ali eyo osobola okunnyonnyola nongana ekigambo Uganda kyava mu kigambo Busoga oba Bunyoro kitegeeza kirina we kyava okufuuka Uganda negaziwa right so bwoddira Buganda n'ogikutula ku Uganda so n'osalawo tufuule Central Region tetubeerangako Central Region kubanga Central si region region yaffe tuli Buganda okategedde lwaki batupinga bino bikugambwa obiwulire obikkirize oba obigaane batupinga okuva mu lulimi mu Uganda tulina ennimi ndooza ziringanga mu 50 tulina Abaganda Abasoga Abakyoli Abadde Abalango Abalamogi Abakene bangi okitegedde ne tulina olulimi lumu olutugatta nga kizibu okgende gulu notasanga yamanyi Luganda naye atasobola okujja mu Kampala notasanga muntu amanyi Lukyoli osobola okgenda Embalala nosanga omuntu amanyi Oluganda naye atosobola osanga osobola kizibu okujja wano mu Central oba mu Buganda n'obuuza Omuganda ng'amanyi Olunyankole okategedde lwaki nti bonna bava eri ne tubawe lukaaminga wano mu Buganda kibakakatako okuyiga olulimi lwa Buganda okategedde naye n'olulimi lwaffe lwennyini ne mu ssomero mwennyini terukyasomesebwa era omwana bw'ayogera olulimi Oluganda mu ssomero bagamba oyogedde vanachula kyenneebuuza Embalala bw'oyogera Olunyankole oba oyogedde vanachula oba Busoga oba Buwa naffe ffennyini ne batulemaza
era nze wano wenkubira omulanga abantu abakungu b'emmengo bayiraye oyogedde bwotyo birowoozo ne bitambula ne ngamba nti enkola eno yalingawo nga tuli mu masomero bintu byakuwa kigumba olwokuba oyogedde olulimi Oluganda tugambe ndowooza kyekiri si kiwa naye ndowooza kyekiri ne mu region ezo endala nti omusoga wasangibwa nga yogera olusoga bamuwa ekigumba naye bamuwa ekigumba simanyi kubanga siri musoga sisomera era bo bakiyita batya anti waffe oyogera Oluganda bwe kiyitibwa vanachula kati be wabwe kiyitibwa kitya lusoga nachula kyesimanyi kakati wetuvaawo ennyini iffe mu Uganda tulina olulimi lwe bagamba olu international twogera Luzungu n'olulimi olulala lwandibadde Luswayiri okitegedde naye mu ggwanga Uganda nga tulina amawanga 50 mu something bwe mba seerabidde nako nga tulina amawanga 50 oba 30 oba gali ku parliament yawo ne tubula n'olulimi olusomesebwa mu ssomero ng'olwo olulimi ne bwe tuba tuli mu parliament ya Uganda lwe tukozesa ng'omuzungu bwe tuba tumwogerako mu lulimi olwo tasobola kutumanya ng'omuzungu Omungereza kimukakatako okujja okuyiga olulimi olwo asobole okumanya kitegeeza tugenda mufunamu lwaki nti bw'anaava e Bungereza ajja kwagala okujja oyiga olulimi lwaffe kubanga alina byakwagaza naye ffe bennyini oluzungu lulungi kubanga lututaasa nga tugenze mu Amerika tugenze Bungereza newalala naye waffe mu Uganda lwaki tusomesa baana baffe Luganda kubanga ffe wano mu Uganda oba mu Buganda otayipingira nsuubuga nansuubuga n'amala n'abalala n'akugamba otayipingidde mu lulimi lwe sitegeera byompitayipingidde sibitegeera nze bampita Isima neddala bampita Kiwugge ndi musajja mulangira bw'oŋŋamba nti nze byontayipingidde sibitegeera mu lulimi Oluganda era nkugamba oli musiru lwaki nze gwogamba ntayipinze mu Luganda siri muzungu oyagala ntayipinge mu lulimi ki olulimi oluzungu lubonyabonyeze ku mawanga newaffe mu Buganda lumbonyebonye nga njogera n'omupataani naawe era lumbonyebonye kale ekimu kakindeege lwaki tulina era bagamba tuzza Buganda ku ntikko tetugenda kuzza Buganda ku ntikko nga tuzimba bizimbe zimasengere n'ebirala tulina kutandikira wansi mu nnono eya Buganda netuzza Buganda ku ntikko kuva mu lulimi naye nno ekintu ekyo nno Kabaka nzize mulaba enfunda eziwera nga akiriko nti musomesa abaana olulimi Oluganda bisinga mumanyi enjogera bajja byogera naye njukira ndabira ddala nga kitutte like bwe mba kijukira bulungi kitutte akabanga akawererako ddala ng'akyogera naye nakakati obudde buno tukiraba anti Kabaka bw'akyogera waliwo abalina okissa mu nkola kubanga tuli mu ggwanga nga olulimi Oluganda bali mu ddulwanyisa kati balwagala kubanga olulimi Oluganda singa buli ssomero eribyawo lisomesa olulimi Oluganda by force lwansonga nti ne bw'ovaawa tutandikire mu music industry e Uganda nga toyimbye Luganda oyinza yimba lulimi ki ne lukwata bwe mbulirayo muyimbi omu nga yava Mbalala ng'ali Mbalala n'ayimba mu lulimi nga Lunyankole ne lukwata era yali akikoze yali Lweyigi ne Tinatine neera yakomekeza ayimbye mu luki mu Luganda ng'ayimbira ne Spice Diana oluyimba lwo lwayitawo ng'akoze collabos lwaki nti waliwo olulimi olupushinga olwayitamu oba oyagala oba toyagala lulina odduyiga lwansonga nti ekibuga Kampala oba ekibuga kya Uganda ekikulu baali bakisetinga mu Buganda kyova olaba ebintu byonna ebikola Uganda ebisinga byonna biri mu Buganda tulina airport international eriwa stadium enkulu eriwa TV station zonna ziriwa radio zonna ziriwa nti ze zikola Uganda kitegeeza Omunyankole ajja kuveemu eri ajje mu Kampala kijjamu kakatako okwagala okuyiga olulimi lwawo asobola fitinga mu society eno so kizibu nnyo ennamba eva Embalala okujja e Kampala nyingi okusinga eva e Kampala okugenda Embalala okukola kubanga kizibu va wano n'ogenda teŋŋenze kukolera Mbalala kyokka ate babaliyo bavaayo okuva Embalala okujja mu Kampala bakole banoonye ssente nga gwe bonaava e Kampala ogamba ngenze Dubai kizibu wano omulokowa wano va wano kizibu wano omuntu ova wano nti agenze Kampala kola era ffena tuva tujja wano nti oweggulu ava eggulu ajja e Kampala akole batono nnyo abava e Kampala ne bagenda eggulu batono nenga gye bali naye baki batono
batono. So kikukakatako okuyiga olulimi lwa wano osobola okufiitinga mu society okitegeera. So ffe obuzibu tulina bwebwo nti gwoddidde Buganda ogisiimudde ku map otutumye Central Region kuki kala olulimi Oluganda lusigadde kwogerwa bwogerwa olowooza tulina lujja sigala nga lwogerwa naye okkiriza n'abalwogera balukyamya osanga nga anti wolabira nti obukumbaavu bwaffe omanyi ffe Abafirika kye baasooka otudongwaza kuva mu buwongo okitegedde nti Omufirika ye muntu gw'osanga ayiiya n'omugala kino ky'oyiiya kifu kiveeko n'akivaako okitegedde kyobula ffe mu Buganda ffe bajjajjaffe baalinga bayiiyanga engatto baazitanga mikalabanda bawalabako omukalabanda ffe twaliwo twanze wake waffe jjajja wange namusanga okambala booti engatto gye baalinanga engoye zaabwe baalinanga embugo kati embugo twazizza mu kufiirwa ayambala olugo musamize olowooza singa tebaalobamu muzungu kujja baguza idea yaabwe idea ye ey'okwambala engoye olowooza singa mu Buganda tebakola engoye ez'akabi mu lubugo nga badvance kubanga ebbanga lyonna gy'okoma okulwa kuba bagamba experience better experience is the best teacher okitegedde nti ebbanga lyonna buli gy'okola ekintu okifunamu experience ofunamu okuyiiya ekirala design zebeegomba kati bakugamba ne mu Buganda waliwo e Bulaayi eyo bagamba omuntu ayagala okufuna obwannannyini ku lubugo ye alina byayagala obukolamu okitegedde. So singa ebbanga lyonna tebaaloba singa twambala ekkooti ey'olubugo singa twesala engoye ez'akabi ez'olubugo ate nno wemba kwakwogera na kino nti anti omulembe gwe tulimu gwa fashion nti obudde buno singa okwata olubugo n'olutunga n'olutonaatona nga batera obikola ne bakookirako obugoye kuno gye tusembere n'olukolamu ebyambalo n'owambaza omwana omuwala kuba fashion kwetero nyuvirayo n'omutwala mu bazungu tugeze nga mu nsi mu America n'abanga mu New York omwo mwatambulira bagira banga fashion eyakabi era buli omwala oba asobola okuba n'aloba n'agandi geebuuza kiki ekyo bwe kiri kale kangubuuzemu ekibuuzo obwibuuzo bwe tuba tugenze nze naawe nga nze nzina mazina Maganda ngateekamu ebisoko nga gwozina buleke dance omuzungu asinga kulaba ani batadde wali omuzungu bali ku show balaba nze nzina mazina Maganda ngataddemu ebisoko naye ngateekamu ebisoko gwe n'ozina buleke dance basinga kulaba ani nze naawe gwazina buleke dance ow'abazungu gwe balaba bulijjo Michael Jackson kuba tosobola zina kusinga Michael Jackson ne bananga aleesa amazina agaffe ag'Uganda tuli mu bazungu yes olowooza omuzungu asinga kunyumirwawa of course abajja tuwulira kipya kyatalabangako agamba wow buno bwe mazina g'Abaganda g'Abannayuganda nti geggo kimwewuunyisa nnyo okubanga naffe tucreatingafunire chance okugalaba exactly nti gano ge mazina ag'ekika ojja musanga gatryingako gamunyumire ne tojja munyumiza break dance because eri ewabwe byasiiba alaba kiri nomo kyovula bakizibu okukuba embogo ebungereza omuzungu n'akusekerera mbu omuzungu yakusekeredde mbu oyogedde oluzungu luli bulokeni akimanyi bulungi nti si lulimi lwo kuba naye ajja kujja ayogera Oluganda aseerere kyokka ffe mu Buganda oba mu Uganda omuntu oyogera oluzungu olufuna Omuganda n'aseka nogalaba nnene embaata kati onsekerera ku lulimi oluzungu olwo bwe naakuba embogo mu Luganda onoogamba ki olulimi lwensobola okukusekereramu kwe kujja n'oyogera Oluganda olufunga oli Muganda ngamira Katonda effala yakulirawa naye oyogedde oluzungu olufuna enseka mmanyirawo luli oluzungu si lulimi lwo just otryinga kwagala kufiitinga mu baali abasajja kati omuzungu akutereeza na butereeza kuba akimanya bulungi tomanyi weetaga kuyiga omuzungu bwajja n'ayogera Oluganda olufu toseka omutereeza nno kino bakyogera bwe bati okitegedde naye gwe ozze ozinye break dance talina kyamanyi kyagenda kulaba kubanga Omuganda agamba okootakoota mugalumonde tosobola kusinga bikata bumpi ne bw'okutamu otya tosobola kusinga bikata era basigala bakola ati yuli wali kuba ebikata bimpi nnyo okitegeera kati kyekyo nti gwe ne bwozina amazina gatya so singa twasigala tuyiiya embugo tulima emituba gyaffe biki singa kati tuli balala kati embeera eriwo olulimi Oluganda tulusse otayipinga n'ennansubuga n'akusiriwalirako nti otayipingira mu Luganda omanyi simanyi Luganda kati n'ogamba laba enenkerebwe
yakava mu Uganda emyaka 3 agenze mu America tinerabidde Oluganda kyokka Uganda amaze emyaka 28 nze ddamu ntabingire mu Luzungu Oluganda lunsoma era nange wegambira Oluzungu saalusoma sirumanyi Oluzungu kangene ndubonebonelemu mu America simaana ebituukawo mu Buganda birala gye bituuka ewalala kizibu abanyakola bagezi osegede abanyakola abo bagezi ewaabwe tosobola kusanga munyakola nga kiraga kikyukemu ate bannange ffe Baganda twasiriwadde ne tuyitawo olulimi lwaffe Oluganda twaliwagadde nnyo kubanga abantu bangi balwegomba neffe bennyininyini tusiriwadde okitegeera tulina okwogera ku kino ekintu abasobola balina okukirwanako eyo map tetusobola kubanga tuyitu mu Central Region tibatwagala nekyo olina omumanya ne bw'otayagala Buganda ebbanga lyonna ekigambo Buganda tujja kusigala nga ffe tuli taata wenza abuuza obudde buno Kabaka waffe afuga ki obudde buno bwe tuba nga tuli ku maapu eyo empya yakoleddwa afuga Central Region gyafuga muna gye baamuwa ate munawe bakatekkiro bali awo bagamba ki Kabaka ateekeddwa afuga Buganda Kabaka akulembera Buganda takulemberako Central Region subira oba ojjawo Buganda Central Region obanga ajjawo Kabaka ako kalowoozo kange taata we tetujja sukkako naawo naye nga bino bye twogedde ebadde endowooza zaffe zibadde endowooza zaffe nga tukubaganya ku birowoozo okusinziira ekiriwo ne bwe tulowooza ffe nga bwe tulowooza ekyandibadde obbeera so nawe ali eyo oyinza okuba nga olina endowooza zo whereby twalyagadde nnyo ziwulira osobola okukola nga ffe bwe tukoze n'oteetya n'ovaayo n'otuwa ku ndowooza zo munnange naawe ne tuziwulira kuba obudde buno kye twetaaga tutawuliza endowooza ez'enjawulo ndowooza tujjemu awo tujja okufuna amakulu naye nga sinabaleka tulina ADD era nga wenjogeera nsigazzaako ennaku mbale tusigaza ndowooza wiiki emu yokka nze ennaku nga 7-8-9 ididde tulina omukulu Vairota agenda kubajja mu Dubai actually agenda sanyuka naffe tugenda kuba tujaguza wamu naye this ADD ali naffe era tujja kuba tumureceivinga ennaku z'omwezi nga 29 ajja kuba atuuka mu kibuga Dubai tujja mu receivinga bulungi nnyo binajja kuba bifuna bulungi nnyo wano ku DA3 Media ate nno ngambako owoola tugenda kubeera ku Kismox Ambo African Management yakutegekeddwa omuyimbi Vairota era nga bajjukire nnyo wali nga bakuleeta omuyimbi nga amanyikiddwa nga Bwizo Manizo nga bagulawo ebbaala yali emanyikiddwa nga Happy Boys erinnya eryali ligezaako okubanga lireetwa wano mu Dubai tugimanyi Happy Boys baali ekutte omubabire ennyo Uganda eyo baali bagezaako kireeta wano era nga baali bagula ebbaala eyo eyitibwa Happy Boys Dubai bakweta omuyimbi Bwizo Manizo naye ku mulundi guno bazze n'omuyimbi Vairota era nga kuyididde kwe bwendo bero lunaku tusuubira nti ejja kuba Monday ebajja kuba Monday Kismox mubadde mugimanyi ku Sunday naye nga of course ko kijja kyuka kuba lunaku lukulu so jantubeeyo nnyo wetagadira mu 10 gyokka oba gwe VIP wetagadira mu 205 nawe ayagala emmeeza ya family ng'olina abantu bo dira mu 15 jangu kuliko kusene zosasula kuliko plate y'ennyama for now as it stands naye nga olunaku lwennyini nga lutuuse bw'oba oyingira ate nno munnaye plate y'ennyama ojja kuba ng'ogigula ku lwayo separately naye nga nkukoowoola jantubeeyo ffenna ngenda beerayo bulungi nnyo nga nkuwa 360 ekifaananyi nga nkikuwa bulungi nnyo nga buli kimu kigenda mu maaso so jantubeeyo ffenna bese enjoy yadayidide tata we naye kennyini njagala obeeyo nsigadde nze buli Sony Pro olunaku olwaleero mbaddewo nnyo na Kuzo Ranks oba muyite Isima Kuzo nga bw'oyinza omutegeera nja kusaba abasiibule naye nga nze sijja sukkako wano program obadde ebadde tubadde Talkback Show nja kusaba Kuzo naye abasiibule tuve wano era nga bulijjo Kuzo Ranks Kawandula bigambo anti temwerabira Ziada Beauty Saloon musobola oyitayo one day Union Exit 2 netubasiba kaviri ak'omulembe enviri zonna zoyagala ate tewerabira ne Bakalidi Group Tours and Travel bakabaka mu kukola visa oyagala genda Makka na Madina umula osobola okukwasaganya so osobola okujja nobeera ng'obettanira tebali wala nnyo bali wano ku Saka building opposite Emaria wano ng'ovanga ku Fish Roundabout baba bakolako bulungi bano abasajja balungi bakyalireko besige
Yaman wamu ne Ziada Beauty Salon nga balungi nnyo mukola enviiri bambi jangu bawagire enamba zaffe zibeerako awo osobola tukoonako tubeera nga tukwasaganya nga bulijjo okuzolanks kawandula bigambo nekyali wange big up kale mubeere bulungi mubadde balabi balungi tubebaza mwongere okusharinga okulikinga no commentinga bituzaamu amaanyi bemutukola era nga buli wokomentinga no likinga no sharinga kitwongera naffe amaanyi okukola ebirala webale nnyo beera bulungi